twalangirira nti tufuddeyo n'enkola ey'obukakkamu okwekalakasa mu bukakkamu mu mirembe okulaba nga bannaffe bateebwa ate n'okufuna obuwanguzi bwaffe enteekateeka etutumibwanga naye n'olwaleero okulaba emmotoka yange obulwetu ndi mu kwekalakaasa naye nga kwa mirembe nga sina ddembe lya muntu lyemmenye lyenzigyewo nga sina muntu gwentataganyiza mu ku byebyo byakola na biki byonna okwekalakasa okw'emirembe ffe tumanyi nti kukola era nga tumanyi nti kuyinza okulwawo ne tukimanyi nti n'okwangwa kusoboka era nga tukimanyi kukola kubanga ffe tetwagala kubeera nga bali eri bo batupushinga nnyo batudde ku kisenge balabe nga ffe tubeera nga bo nti tukwata emmundu tukwata amayinja tukwata emigo ffe tetubikkiririzaamu kuba ffe tuwulira bubi nga tulumya omuntu omulala ffe tetwagala kulumya bantu balala kuba kye tulwanira kulaba nga abantu tebalumizibwa so tulaba nga tulwana okulaba nga bannaffe tubajjayo tukuberedde enteekateeka nnyingi nnyo eziri mu mateeka mu kooti tugezezzaako tugize mu kooti y'amagye baagaana tugenze mu civil court high court baagaana tugezezzaako buli wamu kati era twataddeyo enteekateeka endala ey'okulaba nga bannaffe bawulirwa kubanga tukimanyi babasibira bwereere bwemage kubanga tebakola bintu ebyo babateekako omusango gwe babalowooleza nti bagukola mu mwaka ogujja nga January naye nga tebabakutte mu December nti tubalowoozesa okuba nga mukoze omusango guno mu January nga tubasanze n'amasasi n'emmundu osobola oteebereza so twagala bawulirwe kuba tukimanyi it's a bogus case it's a trumped up case so tukimanyi nti singa ewulirwa tujja kusobola okulaba nga abantu baffe bafuna obwenkanya era nga bateebwa nga bavaayo tutandikire nabo batandikire awo banatusanga kubanga batandikira we bakoma okulaba nga tulwanirira eggwanga lyaffe Uganda okuba nga ligenda mu nsi libeera ng'ensi endala eziri mu mirembe libeera mu nsi ennungamu so essaawa ya leero tutaddewo n'enteekateeka nnyingi nnyo tubataddeko sanctions abamenya etteeka ery'eddembe ly'obuntu okutulugunya abantu tubataddeko sanctions naye nga tukozesa ensi yonna omukago gw'ensi yonna cause tuli mu kye bayita global village etwalire kikwatagana ku Munnakenya kikwatagana ku Munnayuganda kikwatagana ku muddugavu kikwatagana ku muzungu kikwata ku muzungu kikwatagana ku muddugavu so tukolera wamu bwe tutyo ensi yonna inakolera wamu naye omuntu yenna akugamba nti ebya Uganda binakuba bya Uganda ebya Uganda tebigondagana ku Kenya nga tulina omukago kuba essaawa zino olwaliro omukulembeze aliko agamba nze nwanirira okulaba nga amawanga geegatta aga Afirika ensi yonna nga yeegatta kyokka ate bwe bituuka mu kukola ebintu ebifaanagana ate tebaagala twagana wabeere ng'ensi endala webeera tebamenya mateeka ga ddembe ly'abuntu nawe twagala kibeerewo nze ngazzaako ekyo nsinga okulwanirira nze nwanirira ddembe ly'abuntu nwanirira bannayuganda okubanga tebatulugunyizibwa okubanga bava mu mbeera embi bavedde mu mbeera ennungi ennyo ate nga ndi sure ti bannaffe abo bagenda kuvaayo ate naffe tugenda kufuna obwenkanya bafune obwenkanya ate tugende ne mu nsi ey'ensuubize Uganda empya okusookera ddala batukuba bannakibiina n'ate era si bannakibiina bokka ffe abakubibwa Uganda yonna ekubibwa basebo naawe ambuuza muganda wange naawe okubibwa bakubi bannamawulire ewange Mityana nabadde nakabeera ne muganda wange Enoka Matovu wa TVM naye bamukubye namwe mukubibwa namwe bannamawulire mugenda kuzzaako ki nange nkikubuuza naye nze okukiddamu ku sayidi yange ngamba nti ekyokuzzaako kyakulaba nga twerwanako gye tukoma okulaba nga tusirika gye tukoma okulaba nga tulowooza bazzaako balina okwerwanako aba NUP basinga otulugunyizibwa balina okwerwanako zaako oyo bamutulugunyizza nnyo alina okwerwanako mujja kwagala okulaba nga ffe tutuyambagana tebajja kutumalawo aba NUP mutuuke ekiseera nga mwagala okulaba nga mwetaasaako nga nammwe tewakyali ayinza kubakola ki kubayamba so kyava kikyali ku ffe ba NUP kikyali ku bannayuganda bonna ku bannamawulire nammwe gyekiri bakyala gyekiri mu balema gyekiri mu bantu bonna all aspects of life ne mu baana abato gyekiri so okutulugunya okwo kugenda kuggwadde okutulugunya okwo kugenda kuggwa nga tuyingidde mu bukulembeze obupya nga Mwami Museveni avuddeko ne tufuna obukulemberwamu Honorable Kyagulanyi Ssentamu mube kitwalwanirira kuba twawangula tulina kulwanirira obwo buwanguzi bwaffe nga bubeerawo yenge gye kigenda okukomamu era kye tuzzaako kulaba nga tukwataganira wamu n'ensi yonna ne Africa yonna ne East Africa yonna n'ensi yonna ensi zonna ng'ozitwalidde wamu oba baddugavu oba nsi z'abazungu oba z'abawalabu oba z'aba Asia oba z'abaki tulabe nga Mwami Museveni akwatibwa kuli okutobola eddembe ly'obuntu okutta abantu okuba abantu emiggo na buli kikyamu kyonna kyakoze n'okubba obululu okulaba nga akwatibwa kye tukyaliko tulinako step no wetutuuse kuba bataddeko sanctions teri kufuluma agezaako afulume bajja mukwata jeeke awo tube nga tuwonya ekizibu nga Uganda
Okusookera ddala njagala okukondeminga act eyo ey'abannamagye okukola ebintu ebibaswaza okuvangayo ne bafuuka ba propagandist ba gavumenti ng'ate bannamagye era ng'omukyalo oyo mukwano gwange by the way mubakana munnange mu parliament era ngirawo nange azaake munnange temutukyawa munnange ffe ebintu bino batutuma butumi so ebintu ebamutumye mutume babikoledde wali ku nassa ne babikola ne bavaayo nabyo ne batandika okubiraga nti bino byabo ba NUP bagambye tajja kulayira ekitufu kiri tetwagala alayire kuba teyawangula kyuki ekitufu ge mazima ne kati ne bayingizaamu tribal card era ng'ensi nayo n'ekimanyi abantu abakyasinza okubeera abasosoze be bamagye nze bankubanga banangira ggwanga lyange abo boolaba abo bankuba nga bagamba zaako olw'okuba ndi muganda era ne bagamba kabaka waali wakuyambeko ffe nga NUP we are not about that era bo bakirese simanya abahima so balaze ekifaananyi kitufu nga nabo bakimanyi ddala nti eggwanga likooyo okubanga eggwanga erimu gye liweebwa ebifo wano gye lisinga mu magye gye lisinga mu poliisi gye lisinga mu bitongole bya gavumenti byonna byonna gendako mu URA gendako mu ba DPC gendako mu ba RPC gendako mu baki bonna byebyo ebintu byasinga okukola era babimanyi nti abantu babakyawa era abantu babiraba tebabyagala baagala eggwanga liri balanced nga wali olabawuko omugisu wali nolabawuko omusoga wali nolabako omuteso wali nolabawo omukyoli wali nolabawo omulango wali nolabawuko omunyankole wali nolabawuko omukiga wali nolabawuko omuganda kati ffe betwagala ebyo kati bo babireeta ne babitukubya naye nga ate bo babikola ne bagamba abo bazaake bali tribal naye nga bo bagamba nzisa atabikola nti nze ndi tribal abyogerako naye ate bo babikola nti bo tebali tribal naye ensi balaba ensi batunuulidde ebyo mubikole naye ffe nga mu popo atugamba buli woolabanga batandise okutandika propaganda ng'oyo omanya bayidde omanya gwali eyo yongezaamu omuliro kuba bano bakyasinza okubeera abatitiza bakyasingira ddala ngira si abatitiza asingira ddala ye John Museveni naye nze nkusaba onneesonyiwe lekera okunkuba bwe nnina eri abavubuka nze nga sabavubuka w'ekibiina kyange ekya National Unity Platform era mu kisinde kya People Power obubaka bwe nnina obusingira ddala temukkirizibwa abavubuka bannange kukozesebwa temukkirizibwa kuggyibwa ku mulamwa musigale nga muli steadfast nga muli bakakkamu naye ng'ate muli assertive nga mulemera ku nsonga kyembakubiriza okulaba nga mugenda mu maaso okwekalakasa mu mirembe okulwanira bannaffe bave mu makomera okulwanira obukulembeze bwaffe kubanga n'ensi yonna tejja kutuyamba nga naffe tetweyambye bagamba Katonda ayamba yeeyamba so tweyambeko naffe tusobole okuyambibwa bwe bubaka bwe nnina eri bavubuka bannange naye ng'ekisinga obukulu njagala nnyo okulaba nga abavubuka ate nga byo byonna tubikola nga naffe twegezaako okwebereramu okulaba nga tuyiyayiya tweyiyeyiye tulabe nga tufunawo akantu tulabe kubanga tetubeera mu bintu ate bitulabisa nti ate ebiko ebimenya amateeka ffe tukole ebintu ebitamenya amateeka tube nga tetwenyigira mu bintu byakubba tetwenyigira mu biki tumanyi tewali mirimu naye tugezeeko okweyiya mu mbeera etamenya amateeka nga tukola ng'ate bwe tu developing ekibiina kyaffe oba okukikuza ekya NUP.